Okay, tukwaniriza ku Uganda enyuma yeno YouTube channel yaffe kwe tukuwerereza era ebintu byonna ebikwatagana ku music, ebikwatagana ku celebrity wo, ebikwatagana mu kisawe ky'endongo wamu n'ekisawe ky'amasanyu. Kituufu ddala gwe Black Jesus gwe yasooka mu kintu. Omulabe kalondoozi Black Jesus. Mazira tonene omusajja w'ebesudi gwe pioneer w'ebinyanyanyanya. Eno ye show oba ye program ekutuusaako ebikwatagana ku music wa watuuse music ayimiridde atya na biki ebifa mu kisaawe ky'endongo. Olunaku olwaleero tuli ne DJ ono w'amaanyi, DJ wa kabi abangi mumumanyi. Kyogedde awo tekinayi. Kati endongo wagivaako oba okyagirimu? Nga tekiriiyo. Naye before nga tetunaba kugenda tukujjukiza nti subscribe genda ewali akapeesa ka red ku YouTube channel yo obeere ng'osobola okugoberera emboozi zino wammanga. Tukuleetedde omusajja pioneer era ojja kuba omulaba maaso awo gye bujja ajja kuba yeeyanjula. Ndeka ogenda kunsesa bale nga mbadde ndeesa omwoto. Abayimbi bensuubira waliwo kati basajja bange ba Jordan Ndayira kati waliwo ba Black Boy Seso abasajja abo banderebu waliwo liita ngolabika bulungi nnyo gundi omusajja balinga bamuyita Benoni laga Benoni abasajja abo bonna abasajja bangi era bamanyiraga wakulukuta naye kyesaagala Uganda beerabire nti omusajja Mentoni Sama lwakuba abantu munnange abantu tebagobereraye naye nina bulayivu bwe mbadde noonyaako waneeno naye omusajja oyo nti be batandika ekintu bwe batitandika bakikuba live ku CBS. Kyemanyi mumutegeera bulungi nnyo we tujja ku music ow'ebinyanyanyanya. Atirindako ati kanziremu nka playing omulabi ategeere bulungi kiki kye tumugamba kye twogerako. Okawulira tukikola bwe kiti. Kati awo mwetwasinzira netuzimba ate bino okiwulira ekitegeeza bino duplicate yabyo okidoza okiwulira mwetusinzira netutemaaga ebyo ebigoma ebyo kati netugamba abayimbi bawano oba oli awo bagezaako kuba kulaga kubanga n'abasajja ba kadongo kamu abo oba oli awo kadongo kamu aneno teyali watunzi nnyo kyekisookebwako naye okuvaayo ne tumukwatamu n'abasajja nabo bakyaka ne balabika nga bafuna ku ssente bakaveera abo ne bafuna nabo ku ssente n'abantu okwongera okwagala nnyo kadongo kamu kuba nze akubuulira nze kati njagala nkulage katulabe wano ku Moses Balongo music ono buli kye twogerako tukola tutya tukitegeera bulungi. Katulukubeko waneeno emibiri gikyuka banange tuzine ererere okitegeera. Yakonkola olutamba tukityandaba kitone ekyava wa Katonda n'abazadde tebeesebya balaba nkula ne balumpa lwa mirembe nga timbalawanyiza bwe nali nkula balaba nfaananya abayonza koboli kalikono tumuwejita abantu babinandiki ne bakotokeerijja
nkufunye bulungi Black Jesus music oyo naye oyo omusajja oluyimba lwe yasinga okuyimba bannayuganda balina okulwetegereza bayiza weekafeero basudde baali bayimbi b'amaanyi ekyo balina okukyogerako baali bayimbi b'amaanyi naye nga yo Uganda yayinawo abayimbi kati tutandise abayimbi ba Uganda betwani tutenti mu kadongo kamu singa nabo baafuna chance esangawo kompyuta bandikubye endongo kati olusooka lulwo katuluwuliremu katono olw'abalongo ono bamuwulire nti omusajja yali akoza byannyumya abaganda bange mpulira ndi munnaku balene boolaba nnyumya nga n'erigomba birungi si birungi olwo nno mwera nnyumba nga twagirwa leero nno osobola okuba nga otufollowinga ne ku mikutu gyaffe emirala osobola okuba nga ate omanya buli kimu ekigenda mu maaso amanya n'eddoboozi Swagisa the baddest and wickedest boy tukujjukiza nti tutambula ne bannaffe ba KCM bano nga bakola ku mikolo weetaaga mwogezi wa mikolo weetaaga badijje ba mikolo weetaaga bakatumwa weetaaga badikoleeta weetaaga ki wekwate bannaffe aba KCM events basobola okuba nga ate omukolo gwo bagukwasaganya bulungi nnyo bano ojja basanga ku Salama Road ku Rasa Stage we waliwo offices zaabwe ate bannaffe abalala betutambula nabo basponsa baffe Bakikolo Herbal Research Clinic nga bano basangibwa Katwe opposite Muganzi Raza osobola okubafuna ku namba y'essimu 0705038699 be bannaffe Bakikolo Herbal Research Clinic abajjanjabisa nga bakozesa eddagala ly'obutonde